The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, awamu ne bakulembeze banne ba National Platform olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 27. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Mukama waffe azzeeko mu Bulange e Mengo okukyalira embuga era embeera eno gy'olaba bw'eti bw'eri. Bamwaniriza mu ssanyu ery'amaanyi, bamwaniriza mu mukwano ogw'amaanyi era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga musanyufu nnyo olwaleero olw'okukyazaako abakulu ba National Platform. Bano nno bazze okumuloopera ensonga nnyingi nnyo baganda bange, ezimu zimuzimanyi endala temuzimanyi kubanga bo abazikola nabo bava Mengo era nga beewaana n'okwewaana nti ffe Mengo yatutendeka era tetugambwako, tetugenda kukola ki muganda wange, mukwano gwange, embeera yeeyo. Yes, abakulembeze ba National Platform bakyaddeko e Mengo eyo gye batugamba abamu nti nno waliwo abakulu era gye batugamba abamu mbu tebagambwako olw'okuba mbu Mengo yabakola. Kumbe abakulembeze ate munnange tukola bakole. Abakulembeze oyinza okuyita nti oli wa kitiibwa, oyinza okulowooza mbu oli wa kitiibwa, oyinza olowooza nti oli w'amaanyi nnyo, oyinza okulowooza nti oli wa njawulo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti n'ow'ekitiibwa tabawo ate wa kitiibwa aba muntu mulala nnyo. Era ensi erina engeri gye mutwalamu nga omuntu ow'enjawulo, omuntu alina enoonyeza ebibye, omuntu atayagala ggwanga. Naye ffe pulezidenti waffe ne principles ze za njawulo era byakola bakyaluma bangi kubanga bangi bagenda kulwawo okumutegeera. Yagira ku mulamwa gwa njawulo ne byakola bya njawulo. Era tusiimye nnyo pulezidenti waffe okuba nga olwaleero ate osobodde okujja n'okyalako e Mengo n'obuuza Katikkiro wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga n'okuloopa ensonga zaffe ez'enjawulo. Tweyanziza nnyo. Kankulaga embeera nga bw'eri sa pulezidenti Yes, omulungi aliko ow'Omukisa TV tuli eno. Oba bano baviire bayitewo. Tegerako eri bano bayitewo. Yes, omulungi aliko ow'Omukisa TV. Oba ng'otuuse osobola ate okusharinga live eno. Bw'oba nga otuuse osobola okusharinga live eno ate ne tugenda mu maaso. Tuli wano. Tuli mu kugenda ate e Bulange Mengo. Tuli wano tuli mu kugenda Bulange Mengo. Yes, thank you so much. Mwenna abagenze maaso nga musharinga. Thank you. Thank you so much. Nkugambye nti oba wakatuuka ng'olaba live eno ng'ekifaananyi olaba nga kiri kiriya osobola okuba nga osharinga. Gwe gwokere emmotoka eno gyagivaako si gwe giwa amateeka okitegeeza eno weeri Yes, embeera bweti bweri gwe aliko ow'Omukisa TV. Nkugambye nti tuli mu kugenda Bulange Mengo. Tuli mu kugenda Bulange Mengo. Bw'oba ng'olaba live ng'eri clear, please kindly sharinga. Bw'olaba nga live eri clear
omulungi eyakatuuka ow'Omukisa TV nkugambye tuli mu kugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo. Emabega tiyagasi ye nga ye akyagenda mu maaso. Like seriously omulabi omulungi aliko ow'Omukisa just twogere mu bwogezi wano nze naawe kati ninyo like tear gas essaawa zino waaki like seriously tear gas essaawa zino waaki manyi bano abasajja mwana batufuula nnyo nti no like oba tuli bakozi bafujjo naye essaawa zino soka yabuze tear gas waaki tuli mugenda Mengo tuli mugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo naye tear gas abasajja weebuze pakuba waaki kati si kyekyamukwasiza wali baagala mukama waabwe tetujja mubawa yanzi bano bajjeko bera mabaka waabwe muyitaawo nammwe muyitaawo mugende kinikira muli Thank you. Webale nnyo omulungi aliko ow'Omukisa TV nkugambye tuli mu kugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka mu lubiri e Mengo era nga gye tuli mu kulaga essaawa eno so just sharing a live webeerako tugende ate tulabe kiki ekiri eyo embuga National Platform ennaku olwaleero egenda kukyalako oba eri mu kugenda kukyalako mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yo kabeetomerere emabega
Laba mama Kampala. Yes, embeera bweti bweri kugambye gwe ali ow'Omukisa TV. Kugambye aliko ow'Omukisa TV tuli mu kugenda mu lubiri e Mengo ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tugenda kukyalako embuga oluna Mbeera bwetyo biri wano ku Bulange Mengo anti His Excellency